Twongera okwebaza okubanga weekumidde ku mukutu gwa Blaze Media TV. Enteekateeka z'okuziika nga bw'oziraba ziwedde, era entaana ya taata wa Lumbuye Fred wano weeteekateekeddwa, era buli kimu kiwedde. Ssaawa esigadde okulindibwa yakumuleeta namugalamiza awo. Bwe maliriza wano ngenda kukutwala nkulageko ate waka we bamuleese eno ettanda mu nnyumba. Omulambo bagulese guli mu nnyumba, naye nga wano woolaba bye bijja byabwe. Amalaalo gali wano mayitirivu nnyo, gawerera ddala 50. Nga woolaba embeera gwe munnange atulaba wano ku Blaze Media. Kujjukiza nti nze Blaze Jordan Ssennoga okubanga nkuweereza natindiza eggendo n'enzija eno bayita bata ettanda eno mitiyana eno wala eno netiwaaka tewali yadde netiwaaka teyakunoonya kati eri ate ndyoke mbe ngamba wanikirayo videos zino. Entaana nga bw'ogiraba ewedde okuteekateekebwa, genda kugalamizibwa wano ate tumulekeyo munnange emirimu gisigale nga gitambula. Omu ku omu naffe essaawa yeeba esigadde, naye nga ssaawa yonna naffe bajja tuziika mu mbeera efaanaganako era bw'etyo. Ngenda kati nkuggyako wano ate nkutwala eri, naye nga woolaba bagezaako okuteekateeka ssaawa yonna bamuzike. Kankutwaleko ko munda nkulage wano. Wano ye ennyumba y'okukyalo oba ennyumba y'okukijja. Bano be bafamire y'omugenzi, bali mu nnaku bambi. Omugenzi wuuyo bamuleese ali awo. Bali mu nnaku bambi, ssaawa esigadde yakola ki? Yakumuteeka mu ntaana. Ngenda bankuwa update eziddako mu maaso awo lwakuba netiwaaka etusumbuwasumbuwamu, tewali yadde netiwaaka. N'ab'okukyalo abeeno nabo bakuŋŋaanye mpola mpola. Budde bukyali, ssaawa zikyali ssaawa nga 5:06 maaso awo, ate era tujja batukuwa ebyenzika we binaaba. Ngezaako okwongera okukulaga kati wano, era nga w'obimanyi ebyennyimbe kati wano bagezaako kubeera nga bateekateekera abataka abagenda okuba nga bawerekera taata wa Lumbuye Fred. Ngenda kuyiseemu nkulage n'abaakatuuka. Emmotoka nnyingi ziri awo mpitirivu abazze okuba nga bawerekera omugenzi Nsumba. Eno sayidi bateekateekerayo byakulya eby'abantu abaziisi oba abakungubazi. Nga woolaba mbeera bwetyo bweri munnaffe gwe atulaba ku Blaze Media. Akutwaleko ludda ate eri nkulage ate ababeera baakatuuka mu kaseera kano. Ngenda kukulaga wano bakatuuka luuyi eno abayitirivu. Era bweti werirako ekkubo lino lyagenzeemukko ekisooto, nyinza obutasobola buukawo naye ngenda kuba nnyongera okuwa update mu vidiyo ejja okuddako.